Jessica Najitanga mutuuze w'e Matuga agombeddwamu obwala ku bigambibwa nti yanyigira mivuyo wakati mu nteekateeka ya gavumenti eya PDM. Ffe ba supervisors bo tuli basanyufu n'ekikola poliisi egenda mu maaso. Kwatibwa kyaddirira abakyala mu division y'Egombe mu municipality y'e Nansana okuvaayo ne beemulugunya nga bwe yabajjako ensimbi ng'abasuubiza okubayamba okufuna eza PDM kyokka ne bamaliriza nga tebazifunye. Bakulikodinga nga tulina audio za mirundi nga 10 abantu basaba ssente. Bano okwemulugunya kwabwe baakutwalibwa mmeeya wa Gombe Mbabazi Hawa ng'era abamu baalumiriza ng'ebibiina byabwe bwe byasasula emitwalo egiwerera ddala 80 okusobozesa bammemba baabyo okufuna ensimbi akakadde eza PDM. Complainants bangi abazze tugenda kuadressinga issue ku issue ab'omu Gombe babano Najita tubafunye. Ekikwekwete kiyodde Najita kikulembeddwamu omubaka wa pulezidenti e Nansana Charles Lwanga ng'ali wamu ne poliisi. Ate mubajjeko conditioning complainants babano. Najita wabula mu kwewozaako kwe agambye nti talina muntu yenna gwe yali aggyeko ssente era nti abamulumiriza be bamanyi gye baziteeka. Lwaki abantu babajjangako ssente omanyi buli lunaayogera nga weebuzaabuza ate bigenda kuleetera obuzibu. Kati olowooza bano abantu ab'emulugunya bo bayita basiru. Babawangayo mmeka tulabe engeri gye tukuyamba. Ono era agambye nti ekitawaanya abantu abamu kubulwa bugumiikiriza so ng'era ategeeza RDC nti abakulembeze b'ebibiina eby'enjawulo be babba bammemba baabwe. Wano RDC Lwanga agambye nti mu kugaba ensimbi za PDM tebasosola bibiina era n'akinoganya nga bwe bakyagendera ddala mu maaso n'okufuuza abagambibwa okwenyigira mu kubulankanya eza PDM. Tugenda kufefeta mu Nansana yonna okulaba nti buli yakwata ku ssente n'atawaanya omuntu wa wansi nga mujjako enguzi bonna tugenda kubakwata. Ekirungi poliisi ekola omulimu mulungi etuyambako nnyo mu kuzuwalenga nti Kisakye Tekla yakusakidde eggulire lino ku KTV Amalindire.